Yes, gwe omukyala ali eyo naawe omwami ali eyo, njagala mutunule mulabe ebintu bino bikulu. Gwe omukyala obadde nga otuuka okuyaayaana kyokka ng'ate omusajja amaze. Leero nzize okubeera nga nkulaga kiki ekireetera omusajja w'oyo okubeera ng'amala mangu ate nga gw'okyawankawanka okyayagala gwe nga tonnaba kubeera nga omala. Ensonga yiino giwa obudde gw'omukyala naawe omwami mutuule muwulirize bijja kubayamba. Tutandike. Kakati ensonga esooka y'eno. Buli omukyala bw'anaabeera ng'aguddewo yeebazibwa ati anti yeno style ekyasinze okubeera nga enyumira abantu era ye style abantu gye bakyasinze okubeera nga bakozesa. Kakati bw'abeera nga abadde yeeyazeewo bulungi nnyo bw'ati n'omutandika bulungi nnyo n'omukwakira buli wamu ne mwekwakira buli wamu ne muyima ne mujja. Mumatiza okujja bwe muti gw'omusajja n'otandika okubeera ng'oyingira omuntu oyo n'otandika okubeera ng'omuzina. Bw'omuzina n'obeera nga fokasi yo eri mu kubeera nga ofokota munda kigenda kukuleetera obuzibu okubeera ng'omala mangu. Buli w'onoobeera nga buli kaseera oli oti oba okitegeera oli munda oba okiraba. Naye buli w'onoobeera nga oli kungulu oti oba okitegeera bw'onyoolanyola ku kiwato oti omucommunicatinga bw'asikina oba okitegeera nakugamba osika omukka. Kusika omukka kukwongera okubeera nga kutta omubiri gwo n'obeera ng'oyanguka okutuuka ku ntikko. Naye ekiruubirirwa kiri wano nti nkugambye gwe omwami gy'onookoma okubeera ng'oli nnyo munda kigenda kukumazisa mangu kubanga munda omwo mulimu ebbugumu lingi. Onaabeera nga mubadde mulimu ebbugumu lingi gwe omusajja naawe oba n'ebbugumu gy'okoma okubeera ng'omuzina ebbugumu lyegatta n'otuuka n'omala mangu. Naye ate bw'onoobeera kungulu kuno jjukira bw'abeera ng'abadde atobye awo otandika akacebaliko n'obeera ng'oyisaako kungulu. Bw'onooyisaako kungulu kuno kwe kusinga obwagazi mukwano. Era omuntu yenna fokasi kuno nga bw'ovaako bw'okozesa ne ku ngalo zo oba okitegeera kijja kuyamba okubeera ng'omuntu oyo omutuusa mangu ku ntikko. Kiki ekituufu kye nnyinza okugamba. Mpozi ne sitayiro y'akabuzi oba ddogi ezo ng'omukyala yeezina ekyo nikyo kisobola okukuyambako omuntu oyo okubeera ng'atuuka mangu ku ntikko. Kubanga ye ng'omukyala jjukira gwe omwami ogenda kubeera nga weebaseewo kyabugazi bw'oti oba okitegeera. Ye ajje atandika okubeera nga akutuula paati atandika okukola ekintu bwe kiti oba okitegeera. Kiba kitegeeza nti nno omuntu oyo y'aba yeezina. Kitegeeza aba asobola okunyumirwa buli kimu kyakola kikyawulira kubanga y'aba agutambulirako. Kitegeeza yeekoona buli w'ayagala. So muleke aggule ekkubo agwekwakireko. Bw'anaggulawo ekkubo bw'ati n'ayisaako oluusi ne tutandika okubeera nga lujja n'ayitandika okubeera ng'oyisaako kungulu kuno ekitwa ekyo kijja kwongera okubeera nga kimutuusa mangu ku ntikko. Kugenda tuuka ekiseera mubeere nga mwenna mumalidde kumu. Ndowooza ofunyemuko ekyokuyiga okuwena omupya kugamba nti subscribinga vidiyo girayikinge obeere ng'ate ne munno omusharingirako. Gerako mu comment section obeere ng'oyogerako nange eki ky'oyizeemu kinyokedde ky'ekituufu oba siba bulungi. Nkwagala nnyo.